kakati Katonda byabakama ajja mwanika mpola mpola ajja mufungula engoye amujjamu engoye mpola mpola n'okusawo obonero bonna obulaga nti osanga tali in charge of this election. 2 show your blackmail police yennyini. The police oba Uganda police must be behind bayinza okuba sabotaging government eyamukama waabwe batya bobe nyini ab'ekibiina kiri mu buyinza bakeera ku makya ne bagamba mu statement yaabwe nti basaba ne banyaba ekiriwo Bobi Wine ali Kampala wokka oba ali mu bugo butonotono obuli mu Uganda bwatuuka okutambula ng'aliko waalaga ng'amuga nti weta wano genda mu byalo naye mu byalo gobanga gwenga ekennenye ensonga oba tunuli ensonga olaba asigadde kyekimu era bw'ayingira mu byalo eyo muje muga nti eteri bantu ate ne beesoma ne bakola ki mwalayo ipande mwennanga bitimbiddwa nga Bobi Wine apafinga emisokoto babikubye naye twebuuza eyakubye ebifaananyi ebyo nga Uganda police egamba buli yenna yeetaba mu kwekalakaasa tugenda kumukwata naye olinajja kubikomera in the city center n'atimba ebipande ya Bobi Wine bye tuyinza okuyita nga blackmail. Twagala police ebulire eggwanga Uganda ejjeyo kamera zeegamba zeekozesa mu kukwata abali beekalakaasa ezikozese ewe banna Uganda report ey'amangu ddala. Muganda nge Bobi Wine yakola statement n'agamba nti ngenda kaka President Museveni nga tugenda mu kalulu ka 2020. This was even before nominations. Ngenda kaka President Museveni nga tugenda mu kalulu ka 2020 ngenda mukozesa campaign ezikyasinza okubeera eziri expensive kasogedde nga abeerawo. Tugenda mu kalulu ka science ne Bobi yakola statement yagamba nti ngenda kaka NRM ne Museveni waayo okubakozesa campaign ezikyasinza okubeera expensive. Kiki yali ategeeza bwe yamaze meeting eno okuggwa ne tulaba assassination eno ng'ejja mu kifo oba ne batta omukungu wa Iran okusooka ejja nga amaze okubeera ngattiddwa. Iran egamba baani ababadde mu assassination eno baani abagyetabyemu baani abataddamu engalo zaabwe 5. Intelligence Iran yabadde amaze okuleeta alipoota ku mmeeza. Lwaki emmundu ezasse motion vakalizeda zabaddeko ne logs eziraga nti made in Israel. Ani yayambyeko Isiraeli? CIA ey'eggwanga eri America. Kuba kigambye nti abatujjunga abalumbye babadde abasajja nga 6. Okay, bana flash light channel Uganda tuyanziza okubagala okwera munafa olunaku n'olwaleero. Tukomyewo ku programu yaffe gye tuyita international politics. Naye mbasaba muzikirize nzijeko mask musobole okumpulira obulungi eddoboozi lyange. Tukimanyi nti no COVID-19 gyali ata. Mbasaba mwekuume. COVID-19 mu Uganda tanaba kutusensa nnyo nga mmwe bwe basensedde ab'e Bulaaya mwenna. Ne waffe tanaba kubeera very serious. Ne tugezaako okwekuuma mbasaba. Oba oli wa pate ki oba oli wa pate ki mwekuume. Mbasaba munzikirize nzijeko mask tusobole okuliziganya obulungi. Okay. Ndowooza wakati ndi clear. Mwebale kutwagala JK and SK basponsors baffe. Abana Uganda mwenna tubatumidde. Ne mu kaseera kano tulina embeera eyatutuuseeko ey'omunnaffe Sheikh Muzaata yavuddeko mu bulamu bw'ensi eno. Kufa abakristaayo tugamba Omukama amulamuze kisa. Era n'olw'ensonga eyo mutukkirize twewumbeekemukko olw'okufiirwa omusajja emmekete mu ggwanga. Amina. Kakati wana flashlight channel Uganda. Tuchali mu kwennyamira. Kyanti ssanyu ttono nnyo olwaleero. Naye nga twabadde tukyali awo mu kaseera kano wiki yemu ne tulaba Bobi Wine okwetaba mu yagenzeko ku electoral commission ng'abagamba ani ali in charge of electoral commission. Ate mujjukire nti the first episode betwaliko n'omwami Moses Kalule yabuuzako ekintu n'agamba ani ali in charge of electoral commission. The same week
twalabyeko era nga electoral commission bageza kujibuza ebibuzo bye bimu kirabika babijja ku mukutu gaffe mwebale nnyo mwebale ddala okutwagala tukyalina omukulu waffe wano Moses twetaaga atangazeemukko Uganda eno ffe ngaffe abavubuka agirabawa Bobi Wine bamutaddeko ebisango bamisango nange simanyi nengaze kyemmanyi muntu obanga wali onywa enjaga obanga oli mu you can reform maybe yakyusa kofe ne tugamba tetujja kwekkiranya ffekka katuwayeemukko awamu ne bannaffe ne mukulu Moses Kalule agenda okubanga atutanya ensonga za international politics mukulu Kalule n'amaaso yakujijja ku abantu abatulaba beetaaga eddoboozi lirikiriyo obulungi okulabika nti kiva kye tubagamba n'okukiwulira mu mbeera yonna essebo waya eggwanga likwagala banabulabe bakwagala bansanyudde era nange bebe batumireko bonna ensize wammwe eyo nanti abeye Middle East basebo ne bannyabo bana flashlight era tukomyewo omulundi guno okulabika nti tutegeeza eggwanga okuzibula eggwanga amaaso n'okuba tooki wa Uganda gyeyinza okubeera ng'egenda. Amannya gange nze Moses Kalule Junior omutunuulizi w'ensonga z'ebyobufuzi mu Uganda n'ebweru eggwanga Uganda. Naye okwebaza flashlight eno nti bo bagamba nti katufunemu ekyenjawulo ne bannayuganda tubalage era ekiri ebweru w'amaki ebweru w'amawanga. So omukisa guno gemutuwadde teyanze nnyo teyanzeege. COVID is real. Mask muzambale, sanitizer mumunaabe, distance mugikuume. Sebo tweyanziza yoyo mukulu Moses Kalule. Mukulu Moses Kalule. Anga tetuna kugenda ko maasawo. Wale ebintu ebize bitingana mu ggwanga lyaffe Uganda. What try say blackmailing people. Blackmailing people. Bine bya Bobi Wine, ebya President Museveni unatubiraba. Nibya katumbi bunatwalaba. Kakati ngagwe amanyo kuba ku torch mu politics ali internationally local. Tusoke twe bannaffe bana Uganda. Mwenna namabale Bulaya. Munsonyo bambe abamusi batumuddeko nnyo. Njabogirako masa ne tubagala nnyo mwebale nnyo. Tangaze gwanga issues eziri mu ggwanga olwaleero then demuddakiika nga 2-3-5 twambuke tulinye ennyonyi tugende Bulaaya. Amina weewaawo omulungi abatula ku flashlight tusookeddeko wano ku butaka Uganda 2021 bwenyiza okubeera nga nkitamiga bwenyiza okubeera nga nkiyita okusookera ddala ebbugumu lya kalulu ka Uganda 2021 lyeyongera buli ssaawa eyitawo buli lunaku olukya. Lwakino nkyogera bwe nti nga tumaze okuzuula kubanga watubuuza ekibuuzo wano nga tugamba who is in charge of the Uganda's elections za 2021 ne tukuwa ensonga lwaki mwami byabakama ne ttiimu ye n'akakiiko ebyokulonda tebali in charge of this election. Tugenda omala okuwa ensonga ezo Bobi Wine asuulawo laale adduka emisinde ajja abuuze byabakama kituufu oli in charge of the elections ebyamuddibwamu byebiriwa tebeetaaga kulabika nti biddwamu bannayuganda ebikolwa ebikoleddwa ku Bobi Wine biraga nti no mwami byabakama bamuggyako dda obuki obuyinza bwe yali badde alina. Lwaki twogera buki bana flashlight nti Amagye begaba nga gazze mu kalulu bwe bali abeewandiisa Bobi Wine ali yeewandiisa bamuwa emmoloka y'abasirikale egenda omuwa security etwaginuulira twakola ki twagiraba poliisi ng'erina okukola ogwayo. Amagye gazze gatuse n'okuwa emmoloka ya Bobi Wine amasasi gakutaamuliya bamusudde mu kkomera amasasi agaddala gajanse n'okubayita ku mitwe kyongera tutulaga kifaananyi n'okutulaga nti osanga abasajja tebakola ki mwami byabakama ne ttiiba tebali mu ki tebali in charge. Era byabakama asigadde yeekangabiriza aganye okuyiga okutegeera kubanga obubonero Katonda abujjeyo abutulaze. Omanyi omuntu obbe ekiro nga weekwese emisana ne bakwanika kakati Katonda byabakama ajja amwanika mpola mpola ajja mufungula engoye amuggyemu engoye mpola mpola n'okussawo obubonero bwonna obulaga nti osanga tali in charge of this election. 2 show your blackmail police yennyini. The police oba Uganda police must be behind bayinza okuba sabotage government eyamukama waabwe batya bo bennyini
ab'ekibiina kiri mu buyinza bakeera ku makya ne bagamba mu statement yaabwe nti basaba ne bannyabo ekiriwo Bobi Wine ali Kampala wokka oba ali mu bubuga obutonotono obuli mu Buganda. Bw'atuuka okutambula ng'aliko waalaga ng'amugaa nti weta wano genda mu byalo. Naye mu byalo g'obanga gwe nga ekennenya ensonga oba tunuulya ensonga olaba asigadde kyekimu era bw'ayingira mu byalo eyo mwe gye mugaa nti eteri bantu ate ne beesoma ne bakola ki? Ne bagenda maaso n'okubeera nga bajjula. Kiraga nti no poliisi yandibanga ekola sabotage ku mukama waayo yennyini akulembera gavumenti eno. Bamugobye ku main roads kirira mu byalo nakkirira abantu gye beesombye ne bajjula raaleze ne bamugoberera mpaka wagenda okukuba raali. Kiba kitegeeza ki? Gw'ogambye nti muleke kala atambule mu bibuga abantu gye bamumanyi aleme kuyingira mu byalo naye era bw'ayingidde mu byalo abantu basigadde bakoze eki? Basigadde bamugoberedde. Ekibuuzo ky'obuuzizza ekirala ng'ogamba nti blackmail kiki ekigirimu? Nze nno nja kutegeeza bannayuganda abatulaba ku flashlight nti mu kaseera kano blackmail eriwo. Mwalayo ebipande mwenna nga bitimbiddwa nga Bobi Wine apaafinga emisokoto babikubye. Naye twebuuza eyakubye ebifaananyi ebyo nga Uganda police egamba buli yenna yeetaba mu kwekalakaasa tugenda kumukwata. Naye olinajja kubikomera in the city center n'atimba ebipande ya Bobi Wine bye tuyinza okuyita nga blackmail. Twagala police ebulire eggwanga Uganda ejjeyo kamera zeegamba zeekozesa mu kukwata abali beekalakaasa ezikozese ewe bannayuganda report ey'amangu ddala nti ono yatimba ebipande ya Bobi Wine kubanga kamera bagamba mu kibuga mweziri. Twagala kamera bazijjeyo batulage ebipande ebyo ani yabitimba ani yabiteekawo ssaawa mmeka. Kiyinza okubeera nga si kikulu eri obulamu bwa Bobi Wine because tuzze tugoberera Bobi Wine yagamba nti obulamu bwe buvudde wala kubanga oli bagamba kino my life evudde mu ghetto. Collection y'obulamu bwa ghetto okutwaliza awamu gwatulaba ekola okuva mu ghetto kikola ebintu bingi okuvaamu omuntu. Bino byonna abantu babimanya nti Kyagulanyi avudde mu ghetto. Abadde mu ghetto yeeyisa atya? Gayazze yeebrandinga mpola mpola era ng'ebyo byeyimukoledde erinnya mpaka olwaleero okulabika nti oli agamba nti blackmail kantimba ebipande ng'apaafinga. Naye abantu bagamba ffe tukyayagala kumanya. Twagala gwe bayita Bobi Wine eyamaze okurebrandinga ayambala essuuti member wa parliament wa Kyaddondo atugamba nti we need change. Ensi eyagala okukyuka ly'eddoboozi erikyali mu bantu oba erinza okubeera nga livaayo. Blackmail tetandise lwaleero. Muganda nge Bobi Wine yakola statement n'agamba nti ngenda kaka President Museveni nga tugenda mu kalulu ka 2021. This was even before nominations. Ngenda kaka President Museveni nga tugenda mu kalulu ka 2021 ngenda mukozesa campaign ezikyasinza okubeera eziri expensive kasogedde nga abeerawo. Tugenda mu kalulu ka science ne Bobi yakola statement yagamba nti ngenda kaka NRM ne Museveni waayo okuba okozesa campaign ezikyasinza okubeera expensive. Kiki yali ategeeza? Kiya gasi gwe bakubye bali mu kutumya mulala. The cost of life because if abantu bafudde mu kwekalakaasa tunenya gavumenti eriko and the soldiers abalabika nti banyonyogera emmandu sobole kaseera okutta abantu. Bino byonna tubissa kwani ku gavumenti ebeera mu buyinza. Kye yali ategeeza nti tiya gasi mukuŋŋaanye era bannange bannayuganda bamumize era bamulozezzaako ekimala. So nze ndowooza nti blackmail eno bannayuganda tebakyagiwulira era tebakyagiraba. Baagala Robert Sentamu Kyagulanyi Bobi Wine oba atya baagala Sentamu. Okay. Tweyanziza munnaffe. Mukulu producer akkiriza tusooke twayemu n'omukulu ono nga tuli babiri bwe tuti. Nsaba kumwebuzaako kintu kimu. Kaakati gwe tukkirize nti ffenna tuli bavubuka. Omulembe guno gw'ogulabawa? Omulembe w'ogulaba olwaleero tusooke tunoonye tumanye abavubuka bali bitundu ki mu ggwanga Uganda. Tukimanyi nti no percentage nnene y'abavubuka. Y'abavubuka yeesinga. Now tuli bavubuka abali mu Uganda ey'emyaka 35 nga namu ku ffe tetugiweza olwaleero emyaka 35
abala fuubanira okulaba muvubuka munnaffe nga leading eggwanga lino okulitwala mu change. We see a new Uganda that is coming. A new Uganda that is coming. The question is, how can you create a new Uganda? How a new Uganda is going to be created? This is going to be peacefully. Chigenda kolebwa kitya abavubuka mukama waabwe gabagamba nti gwe tugenze naye Kyagulanyi yasooka najjango okusaaga n'agamba nti ndeeta Uganda empya ogijjawa oyoguze ekibuuzo kibadde kirungi ng'ofuna endaga muntu. National ID national ID olwo Uganda the journey to the new Uganda ebeere ekola ki etandika on national ID because you want to change which change egenda kulidinga to the new Uganda. Abavubuka ne bagenda bafuna endaga muntu olwaleero yamaze okuzifuna tebeebase ne bagamba nti candidate waffe Kyagulanyi tulina okumuwerekera oba covid wali bataliiwo oba tatta ffe tugenda kumuwerekera era bamulaze tuli naawe. Kakati n'olw'ensonga eyo bana flashlight na Uganda tubasaba kyemulina okumanya ekintu kimu, Bobi Wine tajja kufuga mirambo mu kino kyentegeeza. Bannange mbasaba mwambale masks. Covid gyali atta nkiddamu, Covid gyali atta. Please protect, prevent, avoid being in crowding nga tolina mask. Mukulu Kalule Wanjisabo twayamuko omanyi okutegeeza ensi kintu kikulu nnyo. Ensi erina okumanya biki ebitambula mu ggwanga nga tetulina kugenda mu international issues. Mukulu Kalule omanyi ffenna change tujagala naye nga it matters change eri etya olwokwambala saati eya bbulu ng'ekufiitinga neya red ng'ekufiitinga neya yellow ng'ekufiitinga naye nga zonna zikunyumira. Naye ate obudde obusinga abantu abamu mwagala nnyo okwambala engoye mukwano gagambe kale kakunyumira nnyo okusinga gwe nga ggwe omuntu what would you feel kiki walyetaaze kuba twetaaga tubuli abavubuka no mu nsi yonna okutwaliza awamu change tujagala naye we must go in a procedure way of getting change. Nze kyembasa abavubuka bannange gwene wamu nange wamu ne producer waffe Kabanda Hood ekikulu kyaluna kibe kiti nti tetulina kunoonya change ng'ogamba kwata jinja likube munno genda mu kwekalakaasa bajja kukutta abamu bagamba nti ensi ekula mirambo lwaki gwe oyagala obeera omulambo olema okulaba president obwedda gw'olwanirira. So in other words kyengezaako okugamba kyetwalikoze fe abavubuka b'omulembe guno oguliwo change twetaaga ejje naye tulina ogifunira formula. Mwina okugira eyo formula nga tenabakuba tulina okufuna structures ze tulina okukozesa tutuuke ku change. Mutukkirize bana flashlight channel ffe tubaleseemu eri effumu structures ezo zinaakolebwa zitya ffe ne tuyingira obuyinza nga tewali mirambo. N'olw'ensonga eyo batukize twambuke tulinye ku nnyonyi tugende mu international politics. Kino twadde tukyuka nti tutangazeeko tunyumyemukko bannaffe bamanye kyekiri mu nsi yaffe ate ffenna tubabuuka ensi tujagala change tujagala naye ate n'abazeeyi tubaagala tulina okubeera nabo watu ojja kwegamba simali mubuuka wavaawa ova mu bakadde omubazeeyi abazeeyi tulina bakuumira mu mbeera zaabwe tukize nti nno weebali tubazimbe kintu sobole okutambula kigende mu maaso. Kakati n'olw'ensonga eyo mutukize tuwaye tugenda direct mu international issues nsooka kutumiramu abali ebulabe tugenda okwogerako JK na SK abantu abali Abu Dhabi, Qatar, Dubai, South Africa, Ethiopia, Spain, France, Denmark, Italy, Sweden, Norway, Switzerland. Bannange nyinza obutoga kumanya gamme mwenna naye mu nsi zammwe mwe muli tubaagalira yeeyo mwebala okutwagala. Keep subscribing on our channel, the Flashlight Channel Uganda. Keep watching us every time and whatever program we deliver to you, please share with the neighbor. Mumanye bikyeri mukutambula mu nsi okutwaliza awamu awo tutambudde. Mukulu Moses twalabyeko ono omusajja owa Iran gwe bajudde obulamu bw'ensi abadde munnasayansi
nga kwatiridde Iran ebintu ebikolwa ebya bomb things of that kind ne bamusanyaawo ani yamusanyizaawo olowooza otya tangaza eri ensa kwegamba twetaga mumanye kasavu kanyama kyekireebwa kyekiri mu Uganda sabulensi flashlight Uganda gwe mukuto okutte wansi ne waggulu because some of my friends when never syndicated ebweru eyo newunyizo nnyo kulanga abali ate mu team mu radio mwenkolera ngate mbalenga ku flashlight eno bali mu comments nimanya kintu kikutte wansi ne waggulu webale nnyo mulimu mulungi basaba ne banyabo abatula ku flashlight Uganda international politics nga twazimba ono ekintu kino comments waziraba nga bali abagamba nti Kalule kyetuge aballa by the way abasinga obungi basiima omulimu guno ogwokuba ntugenze bweru w'eggwanga Uganda n'okubatangaza butensi bwetambula njagala okutegeeza ebigambo bisatu bina ekisooka Trump he's trying to create chaos eri president ajja omupya amuleke mbuzibu lwaki ensonga esooka obuuza n'ogamba nti munnasansi wa Iran yattiddwa ani yamusse ebibuzo bibiri bikwatagana n'ebiina amakulu ag'enjawulo eyasse munnawansi w'eggwanga era Iran omusajja badde nga gwalaba nti akwadde nuclear nuclear wa Iran yenna amakole g'ebyokulwanyisa aga nuclear agabadde gakula mu myaka 2 egiwedde emabega ye musajja mayidwa nga Mohsen Fakhrizadeh ku lunaku olwokutaano olwa sabbiiti eri ey'omunda akigambiddwa nti bamuntu nsolo ba Israeli aba Mossad abakesi byabadde bebamujjembula mu bwensi era Mohsen Fakhrizadeh yabadde afuluma ekibuga Tehran agende mu makaaga ag'omukyalo ne mukyala we balabike nga bawere mu weekend then weekend weggwako badde mu kibuga naye ekigambidwa nti Mossad wakati awo yasobodde okukola ki okumutemulira naye before nga tebannatemula Mohsen Fakhrizadeh abadde akola nuclear w'eggwanga era Iran yonna okutwaliza awamu kigambidwa nti wabaddewo meeting eya MBS bwetogera ku MBS tutegeeza Mohammed bin Salman ono yalinze namulondo ya Saudi Arabia myaka kati 36 mvubuka oyo omuyita Mohammed bin Salman wabaddewo meeting ya Mohammed bin Salman wabaddewo meeting ya Mike Pompeo ow'eggwanga eri America wabaddewo meeting ya Bibi owa Benjamin Netanyahu bagenza Saudi Arabia after the meeting beyamaze meeting eno okugwa netulaba assassination eno ngejja mu kifo oba ne batto mukungu wa Iran okusooka janga mazobera ngatiddwa Iran egamba baani ababadde mu assassination eno baani abagyetabyemu baani abatadde mu engalo zaabwe 5 intelligence Iran yabadde mazokuleta reporter ku meza lwachi emundu ezasse Mohsen Fakhrizadeh zabaddeko ne logs ezaga nti made in Israel epapa je byaguddawo ebyalekeddwa ngo omukungu amaze okubeera nga tiddwa biriko made in Israel 1 ne bategeera nti Israeli yetabyemu ani yayambyeko Israeli CIA ey'eggwanga eri America kuba kigambira nti abatujjunga abalumbye babadde abasajja nga 6 okujja okutta Mohsen Fakhrizadeh sabbiiti eri nabagamba nti Trump ng'asigaze kumpi nnaku nga 40 okuva mu ofiisi eno mwali olwaleero yabadde aploatinga baggwanga lya Iran nuclear plants eza Iran nga planning okuzikuwa tajoga sabbiiti ewedde abakulu bamuganye maje n'akozesa CIA ne Mossad ya Israel ne batta abadde akulya nuclear wa Iran ye Mohsen Fakhrizadeh bamala okumutta Iran erina injection erina gamba etya Washington Post amuli agafuna mu ndamu ggwanga eri America gawandiika nikagamba nti Mr. Trump nga tanava mu office ageze creating chaos agenda okumuddira mu ntebe Trump okuva mu ntebe eno tagivaamu lwa bulungi entebe agigaaniddemu yabadde awalaza empaka ng'agigaaniramu so kaakati era wa amawulire mu America begawandiise niyagamba nti the man Trump himself alabika ayagala kutaataganyiza Joe Biden ebigenda okuddako mu yafeesi Iran yakola statement yagambye Joe Biden tukimanyi bulungi nti emitawana gikoleddwa ku mulembe gwa Donald Trump twagala ngoze mu office don't intervene tumale okunoonya abo bennyini nyina bakwata engalo zaabwe 5 mukutta munnasayansi waffe okitegeera nti baterawo Biden Trump mu mutima ogutali mulungi
agezaako kuteekerawo Biden olusozi oluwanvu ng'akutte office. Lwaki Iran egamba tetugenda kuteesa nga tunabeera nga tufuna abasemoshen fakalizeda tewali kuteesa. Kyokka Biden obudde bweyera January ng'ennaku z'omwezi 20 alina okujja mu office eno mwakola ki oba gye bamaze okumulonderamu. Kati okutiba kwa motion fakalizeda kwongedde okuleetawo ebizibu nti olwaliro Iran egamba tugenda kuwolera eggwanga. Kyazuuliddwa ng'ovudde ku Mossad eya Israeli nti yeetaye mu lukwe luno CIA yeetabyemu. Njagala okuzzaayo abatuliriza oba abatulaba ku flashlight nti last time twabagamba nti General Kasim Soleimani ng'amaze okubeera ng'attiddwa Iran yawolera eggwanga n'ekuba bases za America ezali munda mu ggwanga era Iraq. Olwaleero America wiiki eno ewedde yasobodde okugamba abaana bonna abakozi abakola ku embassy mu kibuga Baghdad ekifo gye bakiyita Green Zone n'ebatikka abakozi kubanga waliwo okutya nti akadde konna era neyinza okustrikinga ku embassy ya America mu ggwanga era Iraq. So beyimu ku ebyo birindiriddwa. Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei yagambye tugenda kuwolera eggwanga naye Iran weegenda okuba tewanategeerekeka beegamba beyategedde abayitaye mu lukono ne butya begenda okubeera ng'ewolera eggwanga byonna tebinakola ki tebinakubeera nga bitegeerekeka. Kati tukkiriza Mossad yakubye ya Israeli CIA ya America yo kye yakoze yategudde abaana baayo abali ku embassy yayo munda mu ggwanga era Iraq. Kati Israeli yekyali mu buzibu obw'amaanyi mu kaseera kano. Obuzibu obw'amaanyi bweri mbuliwa tetumanyi wa Iran bwegenda kuba tetumanyi sawa Iran zegenda kuwolera ggwanga tetumanyi buti how big bwegenda kuwolera ggwanga mu kintu kifaanaganako bwe kiti. Esebo lwaki ndowoozezaamu comment mbadde ongezaako okwebuuza nti Iran yo ng'ensi terina maanyi gerwanako waba bagirumba. Obulumbaganyi bwakola ku motion fakalizeda tulina bamaseeka bangi mukugeza mu Uganda bazze battibwa. Omulamuzi omukyala gwe batta mu Uganda eri Joan something of the alinya lingenzeeko yayina abakuumi abalina naye omuntu nga maze okustaginga assassination asobola okuba tututu oba shoot by driving na shooting eri omuntu nasigala ng'akola ki ng'agenda. Kati bano abamanyi Mossad eya Israeli zezimu ku agency eyisinga okuketta mu nsi yonna sina kindi n'okuwa obutwa. Israeli Mossad abasinga okuketta n'okugaba obutwa Abayisirairi abo nga bajja kukwata okiinako bwino baziba staging assassination nyingi nnyo. Genda maaso kakati bwe bamaliriza olulumbaganyo lwe bakola because omukulu yali agenda wakaawe bamunonyereza emyaka 2 baagala kumutta naye kanu imagine olinaga nja kutta newete emyaka 2 sometimes ne security eruzinga nga balaba kiringa ekyaggwa naye bano baateekateeka ekintu kyabwe on the way ne bakuba omusajja ne bamutta ne batambula ne bagenda era ne bagikwata esumagidde naye bo batugambye nti bamaze okufuna buli yali mu luko olwo ne bannansi abakooperatinga ne Mossad okutta omukugu waabwe nabo balugudde mudda. N'olwensonga wana flashlight channel kino tukiyita international politics. Mwebale kutwagala ebyo ebiri mu Iran